Abatuuze b'oku kyalo Buye Kikumbi bafudde mu mbeera ne bakkakkana ku musajja mukulu ne bamuligita emigoba nte egibuze n'okumutta. Kigambibwa nti ono abadde ali mu musiri gw'emmwanyi ng'ali mu kunoga. Ekisinze okumukubya kwe kumubuuza ky'abadde akola mu nnimiro y'abandi nga matama ntengo era ekiddiridde kubadde kumuligita miggo. Bwe balabye ng'embeera gy'alimu mbi ne bamuwalaawala ne bamutwala ku LC ne bamusuula awo ne bagenda. Ono ategeerekese nga Martin Kaleebu omutuuze w'Ekireko mu ggombolola y'e Busimbi mu munisipali ey'e Mityana. Abatuuze bagamba nti buli lukya ababbi beeyongera mu kitundu kyabwe nga kino kiva ku bantu abataagala kukola. Butuufu ekigambo ky'ababbi kitumazeeko emirembe. Nnyo nti abavubuka ennaku zino beegundulidde omuzigo gw'obubbi. Tolaba omuvubuka ono ali mu myaka egikola ate abantu ennaku zino Emityana banyiivu mukko. Obutemu bugenda mu maaso, obumenyi bw'amayumba, okubba ebisolo. Ssentebe w'ekyalo kino Ambrose Kafunda asabye abatuuze beemanyiize okukola mu kifo ky'okudda mu kulera engalo. Abatuuze beekokkola poliisi obutakuuma butebenkevu mu kitundu ne badda mu kweyisa ng'abawagira obubbi. Ate kireetedde n'abantu okunyiiga ne batandika okukwata nga ababbi abo abamenyi b'amateeka ne babatuusa ku ekyo. Kuba tubatwalira poliisi nabo ne babata. Mwemuleese bino kubanga omubbi akugambira ku poliisi nti enkya banzizaayo waka ondeese naye enkya bagenda kunta. Tubagayidde abapoliisi muveeyo bane mwemuleetedde abantu okunyiiga. Poliisi okuva e Mityana etuuse mangu mu kifo kino akubiddwa we yasuuliddwa ne mugyawo era ne mutwala mu ddwaliro ekkulu e Mityana okufuna obujjanjabi.